Kkooti ya Mwangatto e Mengo egobye okuwulira okusaba kwa bannamateeka abaweereza abasaalimbira ku kkanisa y'omusumba Robert Kayanja gye baali baagala nti bannamawulire bakkirizibwe okugenda mu maaso n'okukwata byonna ebigenda mu maaso mu musango guno. So for now, we can restrict ourselves to some restrictions, a statement against the public, against making noise, and a clear indication that we can also be pursued by this court if they fail. Omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba agambye nti yadde bannamawulire bakkirizibwa mu ntandikwa okwata ebintu byonna ebyali bigenda mu maaso naye bakizuula oluvannyuma nti waliwo abeenoonyeza ebyabwe nga bagenda mu maaso n'okwonoona entambuza ya kkooti eno nga bweteekeddwa okutambula. Kyokka omulamuzi akkiriza bannamawulire okukwatanga ebisooka wano nga kkooti tennaba kutandika n'okwata ebyo ebisembayo ku nkomero nga kkooti ewedde naye ng'ebigenda mu maaso ddala okuwozesa n'okufuna obujulizi okuva ku bawaayo ebyo nga tebikkirizibwa. Kinajjukirwa nti okusaba kwa bannamateeka kuno kwakulemberwamu Kanso Ojambo era nga kuno yakusaba ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa April 2024 ng'ayagala bino byonna bibeere nga biteekebwa ku ntambi z'ebyamawulire olw'ensi yonna esobola okutegeera. Jonathan Muwaganya omuwaabi wa gavumenti bino yabigaana oluvannyuma lw'okukitegeeza nti waliwo bannamawulire abaali bakozesa ebifaananyi ebikwatiddwa ate mu kkooti ne batuukiriza ebyabwe. Unlimited to print media where the author of any print recording and all the media house can be traced and held accountable. Omulamuzi ayongezayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa June ng'omusango ogenda mu maaso n'okuwulirizibwa.